Masoka mwingala bagayita gati wa Kayondo. Yesu yamulaba. Yesu bwe yalaba. Yesu yalaba ekiri munda. That personal contact. Musinje ku ekerezia. Oyagala kuzimba. I'm fine. Father, how are you? Naye bw'oba tuli mukadde. Kuleetedesebo n'akola ki? Bwe tuba twagala okuzimba ekerezia yaffe eri gye tutandiseeko obululu, tusooke tunyweza amaka. Sooka onyweza amaka. Parish enywera n'amaka. Omwo mugenda okuba bafaada bana bajja okutula ennaku kizinga kino. Kuno twagalako bafaada. Teweemotya nti abantu owange tasobola. Asobola. Olwatugambe ffenna okwemotyamu. Tugenda walinye n'okukkiriza. Olaba tuyingira amaato okuva ekatosi gonna ne tugamalawo nga tujja wano. Awali omusaasere gw'oti omugole ffe we tulumba. Wano mulyewuunya nga bafaada basinza obungi. Mumukigezeeko, mutugezeeko kugeza. Kulu, kalinawo oluwalo lweggo nabo kali awo. Bw'onejja onootubuulira nze nzizeeko lubimbi. Nga jjajjadde kali okakamuka nti lwange. Tuli ku buzibu. Ndi kiti Katonda abuze. Ate nga ffe tetunnabba ku Katonda. Nga gwamubyeko. Bo bano bali ku ki? Okufa. Omwana oyinza omuyiga kwe kuzimba ekerezia omuki. Tutambuze February ku nnaku essaza nga tukira emyaka 25 egy'essaza ly'Erugazi. Tuve mu ngalo lw'ekkanali. Tutambuze buvumu olw'amaanyi tetufunidde muno. Nze muteekateeka buteeseteese ntuuke ku kibuuzo. Mba siina buvumu nziruka. Odduka kubanga ogutidde si kyekyo? Kyekyo. Bw'otya omusota odduka. Ndakuzi. Naye mukyerwa kitiibwa ki? Mukubire mu ngalo. Nesonga okutuuka ekkoome. Abagole baffe tusanyiza okubalaba. Yajjiramu mafuta. Era okuva lwe yajja mwezi gumu n'ekitundu epaakinze ku mwalo. N'ekiro kikeeseza leero ssaawa 4 ez'ekiro twafunye emergency 2. Emu yavudde Kimmi endala n'eva Bulago. Omukyalo omu abulidinga kwesenda Thintu mulemererwa. Omulala ng'alemereddwa okuzaala. Era twatuuse ku ambulance esobola kutuyamba. Njagala okuwebaza. Najja wano nga sisaanidde. Najja wano nga ndabika ng'omunafu ennyo. Andi yali amanyi nti omwana asobola okufubutuka mu bizinga by'ekkoome n'afuuka omubaka wa paaliyamenti. Andi yali amanyi nti omwana asobola okufubutuka wano kati ye mubaka. Ekyo njagala akitegeeza akuba omuvubi aba akuba kitange aba akuba ssengange. Era twakkiriziganya amagye gajjibwe ku mazzi
lwaki ligasikibuzibwe poliisi, kubanga poliisi tebagitendeka kuba ku nnyama kutta, poliisi bagitendeka kwogeraganya na muntu wa bulijjo. Ffe ennyanja twagyekuumiranga nga tulina bagabunga, nga tulina ne ba fisheries officer. Bano abagamba nti bajagala ne bagisangawo. Ffenna ennyanja tugyagala era ennyanja tulina ogikuuma. Sigamba nti mpagira enkuba embi, naye siwagira kutta na kulukutulugunyizibwa. Ssebo Ssaabaminisita, kati amagye yafuuka kati bakolera bizinensi ku mazzi. Ebyennyanja bwagamba lwaki lyanoonyera kakwekwasa, oluusi n'ebyennyanja ebito batambula nabyo mu maato gaabwe. Bw'atuuka ng'abikasuka omumwo nga naawe ebiramu byonna abikukumba ng'abikola ki? Abitwala. Bonna bonna kati baafuuka baki? Basuubuzi. Naye olw'okuba nti tuli mu bukulembeze, kati ate nga Kayondo wammwe yakutte, nagaana okugula ambyulensi ey'okulukalu nga tebannawatuwa ambyulensi ya ku mazzi. Era kati bagituwadde n'ey'okuluka, kubanga ebiseera byonna bagula ambyulensi za ku lukalu, bagula ambyulensi za ku lukalu. Kaakati minisita we yali agitongoza yatugamba amafuta gagenda kubeerawo, nti era amafuta siga naye mwesinga ziiro kasita weeri kati nzizeeyo okubanja amafuta nago gakole ki? Nze nabagamba ffe abakoome bwe tukwata bajja kunneekuuliramu mulago. Kulabamu ambulance naye amafuta gennyini agayinza okuteekebwamu si mangu kakufuna ddala mu sekinoomu omuligo olwazi omulwadde entono si kyangu kyakugula mafuta ago kubanga nabuno obwate obwaffe omufunira bwe tubadde nabo si muzibu wali leero okufuna amafuta ag'obwato buno naye ate era bwokirengera nakwabo ennimiro eziriko z'amaanyi omusekinoomu kyangu kyakufuna amafuta okugjako era tufuna obuyambi buyambi obufuna mu bannaffe abatubalirira ku ambulensi eyo era bayambe batuweerezera n'amafuta okubeera matenga gavaamu wabula tubabeereramu omutawaana gonna bwe tubatuuka oba omulwadde bwabaleeteddwa. Erinnya bakuyita ani? Amannya agange nze kizasikiri. Naye ekyennaku ekiriwo nti lita zizo 6 buli rifaalo omuntu okuva ekkoome okutuuka ekatosi weetaaga lita 3. Ebbeeyi y'amafuta essaawa eno lita 3 weetaaga $1.5 okugenda ekatosi oba okugenda Entebbe okufuna obujjanjabi obusingawo nga bakwedde rifaalo. Olunaku lw'ejjo twabadde tuli wano nga twetegekera okukyalako omusumba ne tufuna amawulire ag'ennaku nga rifaalo zaabadde 3 nga mulimu n'omu ku bakyala wa Ssaabasomesa waffe wano nga yalemereddwa okusindika omwana naye amafuta galemeredde kubanga babadde baagala $1.5 okutwala abantu abo ekatosi. Lyevuga lyokka lyevuga lyokka akyali kontonga yino Abazungu